Mwasuze mutya mugamba mutya Bannayuganda kansuubire nti muli bulungi. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende. Bamikwano subscribe my YouTube channel, liking, sharing, tulabe ensonga eziriwo. Baganda bange ku nsonga eziriwo ndowooza mulabudde mwalabye ekitebe kya Nuupu engeri gye kisaliddwako. Ekitebe kya Nuupu engeri gye kisaliddwako na biki ebiriyo na biki ebigenda okubaayo olunaku olwaleero. Mbasaba subscribe osigaleko wano. Baganda bange olunaku olwaleero we lukeeredde. Joza abadde ssaawa nga 2 ez'ekiro twafunye amawulire g'okuwambibwa kwa muganda waffe Eddie Mutwe. Twafunye amawulire ga muganda waffe Eddie Mutwe okuwambibwa. Eddie Mutwe yawambiddwa atya? Eddie Mutwe yawambiddwa ng'asisinkanye yabadde ku mukolo eggango mu Mukono district. Eddie Mutwe gye yasangiddwa bw'atyo n'awambibwa. Eddie Mutwe yatwaliddwa n'abafuuti sooja b'e Mukono abawererako nno ddala nga soomu wabula bafuuti sooja b'e Mukono abawererako ddala basobodde okulamu nno babuziddwawo mu drone nga balina Eddie Mutwe. Katulabe ababaddewo bo ekyabaddewo bakyogerako batya. Uno comrade gwe babadde naye ababadde ne Eddie Mutwe naye alina kyatugamba. Kavuma Jamshid genza okubuuka abadde ayina engeri gyabulaabulamu awo. Kati laba omuntu omu n'agenda amuyita nti Eddie Mutwe. Abasirikale ne bamanya nti y'oli. Abasirikale olumutuuseeko ne bakookingirawo emmundu. Bwe bakookinze emmundu abadde n'abalenzi 2. Omu omulenzi n'adduka. Omulenzi omulala bamuyita Kunta oba Kasimu. Ye Kasimu ani? Ye Kasimu. Kati Eddie okumuwamba bamututte n'oyo omulenzi gwe bayita Kunta. Weeyo Mukono naye mbataddeko ku page yange awo eya Facebook. So ne babawamba ne babateeka mu drone. Kati bwe bamaze obbateekamu ne babeera nga abagenda. Then ne bakomawo drone esoose nejja neyita ku kkubo nebeera ng'egenda n'esiba omulundi gumu nedda reverse nejja neggala ekkubo. Awo ne tubuna emiwabo. Wabula babadde basigadde waggulu. Tugenze okudda. Ne batugamba nti waliwo omwami abadde muddugavu ng'ali mu leeya ng'ayambadde topi ng'ayina ebirevu. Kyemmanyi mumumanyi omwami oyo ne we simwogera linnya. So atumanyi okitegeera era ndowooza abadde azze kulaba oba tukyaliwo abalala. Mutegedde oli atera okubeerawo. Oyo wa Pulimo mutegedde yene wotamwogera linnya muleke. Ekitegeeza nti abadde atutuleyiringa wa we tukola ki we tuli kuba atumanyi ffenna. Nga naye yawa oda abasirikale n'abagamba simama. Kati we bibaddewo ebityo ndowooza babadde anoonya agenza okulaba tetuliiwo kuba wabadde wasigaddewo mukyala wa Isima n'abo abantu b'okumukola abo abaleese bitenti biki bijuisi kufumba. Then ne bakola ki? Munnaye abasirikale ndowooza ne batambula ne bagenda. Ffe tubadde tukyaliyo eyo mu kisenyi wansi twaddukidde eyo mu myala. Kati ebyo babitunyumiriza tukomyewo Eddie nga baamututte dda. Ne Kunta Eddie Mutwe bamutwaliddeko ne Kunta. Ndowooza waliwo n'abalenzi abalala be batwaliddeko ab'e Mukono. Naye ab'Ekampala bawambiddeko n'abantu abalala tebatutte Eddie Mutwe yekka. Okitegedde? So era naye kyensuubira nti Eddie ye bagenda mugata ku fayiro y'abakireewo era enkya ndowooza ayinza obbeera mu kkooti y'e Masaka kuba babadde bamwegirako dda nga bamuteeka ku kifayiro ekyo. Naye baganda bange gwe kyoba omanya bayiye wali emmundu ne bayiwawo emmotoka ng'oyinza okugamba oba bano naani. Ne bamala ne bamutwala nga tetuyina we tulwana kuba manipa webadde ntono nnyo okusinziira ku magye agasazeeko n'emmundu. Okitegeera? So we bati bamututte nga tetusobola mubajjako kuba babadde n'aba SFC. Baba bayina ate ng'ayina n'emmundu. Osanga waalirwanyeeko naye emmundu eyo naye eyina engeri gyetiisaamu kiba kyetaaga nga muli abantu bangiko. Lawo nga mwenna baba bajja bayola bakole ki? Babatwale. So okuwonya obulamu buli omu oba olina okwebeereramu mu ngeri yo. Tugezezzaako okwebeereramu era ne tuvaawo. So kati
bye nga tumaze okuwulira ebyakavuma Jamshid byatugamba engeri gye bawambyemu Eddie Mutwe nani yawaddeyo Eddie Mutwe byatambudde bitandooza mubiwulidde bulungi. Omusajja oyo atambulira mu pulimo atera okuba nti agoberera omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu buli gy'alaga. Omusajja oyo yeyakulidde okuwambibwa kwa Eddie Mutwe okulaba muno Eddie Mutwe yatwaliddwa. Eddie Mutwe nno munnange tujja kujjukira nti Eddie Mutwe gundi eri eyabakereewo ba General Gaddafi yasigala eri open ng'era batugamba nti Eddie Mutwe kwali kwabo era bajja mukwata. Katusuubire nti nno Eddie Mutwe yatwaliddwa eyo naye ajja kuba nti nno akola ki bwebukeredde. Eddie Mutwe tubadde tunamanya gyali era tusobola bagulira watuufu wawaali kuba ffe tubanja kimu free Eddie Mutwe ne bafuuti soja abakwatiddwa ne Eddie Mutwe mu kaseera ako Mukono. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 28 ennaku z'omwezi ziri 28 tubadde n'okuba n'olukuŋŋaana olw'abavubuka nga tugenda kusomesebwa butya protest vote bw'alina okutambulamu butya bwe tulina okubeera nga twekuuma akalulu ka protest vote tugenda kalonda tutya tugenda kakuuma tutya tugenda kubeerawo tutya okulembeza omukulembeze waffe nga kyekisooka. Munnange nno okuva olunaku lwa Jezabedi ssaawa 2 era nga Eddie Mutwe bakamutwala poliisi yafulumiza ekiwandiiko ku mikutu gyayo egya social medias Facebook, Twitter, TikTok n'emikutu emirala egy'enjawulo yasobodde okuyisaayo ekiwandiiko kyayo kikyawondooza mu kiraba bulungi ekiraga nti nno NUP teyabategeezezaako ku lukiiko oba lonki y'abavubuka egenda okubaayo olunaku olwaleero ne bakulaga nti no bo bayimiridde mu mateeka naye ate tebayimiridde mu mateeka wabula bayingiridde kunyigiriza bannayuganda. Katulabe sekretary general wa ekibiina kya National Unity Platform ye kyayogerawo ku nsonga ezo. Effujjo lye batukolako bannange muliraba ligenda mu maaso. Olunaku lwakyo bakutte muganda waffe Eddie Mutwe. Eddie Mutwe abadde ku mukolo ne bajja ne baleeta drone ne baleeta amagye n'ebirala ne bajja ne bamuwamba. Tetumanyi waali wetoogerera newankubadde information gye twafunye olunaku lwakyo nti bamututte ku CMI. Eddie Mutwe yegasse ku bantu bangi nnyo mukimanyi bulungi okuviira ddala mu 2021 baze era nga bakyagenda mu maaso n'okuwamba abantu baffe bangi nnyo nnyo nnyo. Era n'olwaleero njogerera tulina baganda baffe omu bamuyita Shakul Sentongo bwe baakuba ennyo nnyo nnyo ali ku CMI tebamulelizinga. Tulina muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael gwe basanga ematuga ne batwala naye tetumanyi wawaali. So lino effujjo lye batukolako muliraba. Mu mateeka omuntu wakwatibwa abalina okutwalibwa mu poliisi n'atwalibwa kooti. Abantu be ba lawyers n'abalala baba balina okubeera ne access. Naye kati wenjogerera Eddie Mutwe teri amanyi wawaali. Tugezezaako omunoonya naye era bannamateeka baffe bagenda mu maaso n'omunoonya tujagezaako tukole kyonna ekyetaagisa okulaba nga tumufuna. Bwe baba balina omusango gwonna gwe bamuvunaana atwalibwe mu kooti awozesebwe mu mateeka. In English? Eyo nga tuvuddeyo okulaba Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform ng'ayogera ku nsonga ezo eziriwo olunaku olwaleero nabutya lwaki olukiiko terugenze mu maaso kiki ekigaanye kiki ekiriwo ndowooza amagye mugalabye bulungi nnyo bagayiye okuva olunaku lwajjo ekitebe kyonna kyasaliddwako ndowooza nga bwe mukiraba era bwe kityo bwe kiri. Eyo mbagambye tugenda kutambula kasavu kanyama munnange nno ku mikutu gino gya street egya social media munnange nno gyensangidde munnange aba UPDF nga bali mu kaaba nga bali mu maziga nga bagamba bannange naffe mutuyambe mutudduukirireko bannange tuyita mu bulumi bannange naye ate obulumi obusingira ddala ffe ng'aba UPDF bwe tuyitiramu ddala kwe kuba nti nno omwana ono ogundi omwana ono azanya busiketisi bwe afulandani atuzannyamu nnyo ebintu ebitunyiiza atuzannyamu ebintu ebitumalamu amaanyi afulandani nno munnange lekeraawo kutuzannyangamu obuntuntu bwobwo lekeraawo kutufuula nti nno ffe tetulina makulu mu ggwanga lyaffe afulandani nno munnange kati nange kansooke nyanukule omusajja wa UPDF ali mu maziga akaaba amaziga okulaba mbunna ayambibwa munnange nno afulandani ayambamu okubabuulira ekyokukola ayambamu okulaba muno mukyusa bulamu bwammwe ayambamu okulaba mbuno Uganda esobola okukyuka mulabe omusirikale ono wa UPDF engeri gyakaabamu. Banange kyengezaako okusaba Afulandani otuyisaamu nnyo eggaali wabula eggaali egyo otuyisaamu
otuyisaamu nnyo eggaali. Waliwo vidiyo gye nalabye olunaku lw'eggulo ng'otuyisaamu eggaali ne ŋŋamba n'omusajja twamukola ki? Naye kye njagala okukubuuza, ffe abantu ab'omu Uganda twakola ki Half London? Otufuula embwa? Naye bannange, bazawe naffe otulaba wano mu yunifoomu, naffe tuba n'omusaayi ng'ogwammwe abantu aba bulijjo. So Half London bw'otulaba ebisolosolo nga bwe tutategeera. Ateeka omwana akavidiyo kannumye nnyo mwana. N'amaziga gaayiise Half London mwana, oli musajja wa ttabbu. Wabula vidiyo eyo njagala mugisheyalinge etuuke ku Half London. Half London mwana n'okwebeereramu, manya nti contract eggwako ffe n'otusangawo gye watuyisizaamu eggaali. Manya contract bw'eri eba ya myaka mingi ate emmala n'eggwako n'okomawo mu mikono gyaffe gino. Wabula ge musajja gwe. Wabula sina kyakukola, esi twakkiriza gaali yo gwe tuyiseemu, ffe weetuli, tetukogga, tetugejja, tetugenda, weetuli. Tuyiseemu eggaali naye manya nti okomawo tujja kufuna. Oli wa ttabbu, oli wa ttabbu mwana. Seyalinga vidiyo eyo mpaka etuuke ku Half London, emutuukireko ddala 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 ddala. Naye agirabe nti naffe waliwo ebituluma byatusirikidde. Manya nti contract essaawa yonna eggwako kigozi. Ndowooza akantu ke bayita kigozi, essaawa yonna okamanyi. Ondaba nseka naye siri bulungi, si ondaba nseka. Nza okulowooza nasanyuka naye nga saasanyuka. Kye njagala okutegeeza, nze ndi w'amagye g'e Uganda ate wazzaala wa ab'amagye b'e Uganda n'abakulu baffe abatukulembera. Ffenna watuzaala wa? Kitegeera.